Ensasagge eno ebadde ku mukolo ogw'okuggulawo omwalo gw'e Kawongo ogwali gwaggalwawo emyezi 7 egiyise. Minisita omubeezi w'ebyenvuba Andoa yagguddewo omwalo guno. Omubaka Idah Nantaba olubadde okukwata akazindaalo atandikidde ku bakulembeze banne nga ne Kumama mu omutwalidde baalumiriza okwekobaana n'ababbi b'ettaka oggobaganya abatuuze ku ttaka ly'ebibira bamusiga nsimbi basimbeko ebikajjo. Bombi ababadde tebasalikako musale bakkakkanyiziddwa ab'ebyokwerinda ssaako omubaka wa pulezidenti Kayunga mwana Moiza Kikomeko. Minisita Andoa asanze akaseera akazibu okukakkanya abantu ababadde bakyankalanya olw'akavuyo kano weewaawo oluvannyuma bakkakkanye n'ayogerako gye bali. I was able to see things that I've never seen in other districts. What Fisheries Protection Unit has done here in Kayunga, even with the model gardens, I was very impressed. Andoa agambye nti abavubi tebagenda kuwa musolo okumala emyezi 6 wabula n'abalabula ku ky'okwenyigira mu nvuba emenya amateeka. For the first 6 months, Lake Kyoga fishermen will not pay taxes because they have been already in a bad shape. They are going to fish only those who buy fish from the fishermen and take to sell somewhere are the ones to pay a movement permit. Minisita era alaze obwennyamivu olw'obwavu obukudde ejjembe ku mwalo guno bw'atyo n'ategeeza ng'omukulembeze w'eggwanga bw'ataddewo ensako ey'enjawulo abavubi mu bagenda okuyita okufuna ensimbi okwongera mu mirimu gyabwe. Excellency is committed in seeing that the fishermen get special fund, and again you start with the work that was closed 6 months and a year ago. Omwalo guno gwali gwaggalwawo okuwa ebyennyanja omukisa okukula era okuguggulawo abadde ndaba ku ki eri abavubi n'abantu abawangaalira wano.